Omukyala yakutte siri n'azijjeri n'azireeta byonna ne bisiraana kiba kitegeeza ayinza okugenda ne mulooni ayinza okwewola. Mulimu abantu abava mu gete embeera ne zigana obbavaamu kati ye gravity kati okunvuma ku gravity ku Facebook nganzi era na mu comment ze mugamba seewuunya gravity oli mulogo kubanga n'olulimi nalwo lulogo omuntu ayinza okuba nga tagenda mu ddogo naye nga alina olulimi olubi. Mubaamu ebigambo bimwe talina kera makya kwogera nadda nga Katonda akuwadde ekintu ekiyitibwa erinnya. Yagenze n'agamba nti page baagi hackinga teri muntu asobola kuhackinga page ya gravity teri muntu asobola gihakinga gravity mumanyi kati wabaga gravity si yakikoze nga si yapostinze ekyo akwate Bayibuli jakkiririzaamu agambe nze Jacob oba nze gravity sina kuvumako muntu yenna nga nkozesa page yange ng'akutte ekitabo ekitukuvu kubanga seewuunya gravity commenting ekyo era seewuunya kugamba kamiliyoni wampisa mbi kubanga manyi kamiliyoni byasobola okukola ne byatasobola kukola. Yakyogera nga amaze okupostinga ebyo n'agamba page yange bagihakinze naye nze manyi gravity tebana kuhakingako page ye oye gravity era seewuunya. Esinyiza okugamba gravity nti Uganda eno yensi erina moto ekyasinza okubeera ey'obulabe mu bulamu bw'ensi for God and my country olwa Katonda n'ensi yange. Ekigambo eyo moto eyo si yakuzanya nti Katonda akuyimusiza gravity olwaleero is the same God agenda kuyimusa omwana omulala emyaka 2 oba emyaka 3 ejijja maaso. Katonda eyakakkanya Red Banton is the same God asobola okukakkanya gravity. Bayimbi banyinya batandi baddewo mu kuyimba kwe ya inspiring abantu banyinja okujoininga the industry. Ku nsi kuno ofunangako omuntu ng'olina omuntu gw'oswalira ng'oswalira omuntu bwe watoswalira muntu ensi negenda kukulema ate n'ensi n'onookera ku makya n'ofuna ssente zenkanawa. Twali tulabyeko abagagga balina ssente ne badda ku zero. Talent mugenyi leero gw'olina akatambaala ekyo ajja kubayo omuntu omulala akayina. Nze gw'ovumya ekigambo ekinene olunaku lwaleero ninako ekintu kimu oba bibiri bye nani nkozeeko mu bulamu obwo ng'okutuuka awo wooli. Ssente tezikwerabizanga n'erinnya tezikwerabizanga abantu ababaddewo awo ng'okaaba mu bulungi ne mu bubi kubanga essente zijja ne zigenda. Talent gy'olina mugenyi akyalewuwo erinnya ly'olina mugenyi likyalewuwo essente z'olina mugenyi zikyalewuwo. Abayimbi ba Uganda tebajjukira bali selfish n'obanga wamukeera ku makya n'afukamira ku mavivigo n'akuwa seed naga nyamba onkubire n'olukuba oluyimba ne lufuuka hit enkera kuvuma. Meya wanyi mama sina tabu gamba otya oli bulungi mukama kyafuga bekisinga okuba ekikulu. banaye Friday byagwawo wabiraba ebyagwawo ku Friday nabiraba naye zimu ku mbeera ze tuyitamu ng'abantu nti abantu ensi watu naginnyonnyoka tosobola kutegeera nti embeera esookutuukako. Nze yali entuuseko ng'omuntu nali ntegeseko ekivulu enkuba neetonnya neetwala buli kimu nenzira ku zero. Omuntu omu bukyala nagamba waliwo akuloga ngamba waliwo andoga era mba kuba na mutima mutomo nange kati nnaku nandibadde mulogo naye kuba nzikiriza nti buli kimu kirina reason lwaki kyapinize mu bulamu bw'ensi nenkireka nekigenda. Enkuba bwe yatonnya ekivulu naawe wakistopinga? Nakistopinga kyaliwo obulenzi mu paaka nenkistopinga ate enkeera lina okugenda erugazi era nenziramu nenkubira erugazi ku Freedom Square oba Freedom Tree awo nendamu nenkubira erugazi. So nze si kipya gyendi era promoter yenna alina okufacinga ku mbeera eyo. Embeera eyo okukakasa nti ddala omachuwalinze mu kutegeka ebivulu olina okusooka gifunamu. Waliwo embeera bwejja enkuba neetonnya netwala ebintu waliwo embeera nejja noba nga olina abantu ng'abayimbi tebalabirika nobeera embeera ejja ng'abayimbi webali naye ng'abantu tebalabise. So embeera promoter olina okuba nga ogifunyeeko bwe watunagifuna kiba kitegeeza ejja kujja ate wenejja ejja kujja nga mbi etwale buli kimu ky'olina. Yaman kiki oyinza ogamba Bigi mu kaseera kano ne Kamiliyoni? Bigi Kamiliyoni sina kyenja mugamba okujjako Bigi manyi kizibu nnyo okusanga omukyala ategeka ebivulu yali Donizira ne basitwaka be bali bategezekoko ku bivulu. So Bigi ekyemugamba kiri kimuka phases mu nsi ozitambula ekintu ekiyitibwa nti nogenda kukula mu kutegeka ebivulu kwe kusanga embeera bwetu era nkugamba mukyala yonna gy'oli maama topowa kola show tokoma kweyo gula show za bannayuganda because osupportinga munnayuganda oba supportinze Uganda at large yonna. Yeah. Kamiliyoni lwaki etoyagala mu advice? Kyogamba yita ayinawo asalirwa mu kintu kino. Kamiliyoni talina kyasalirwa nga ye mbuuza ku lwaki. Kamiliyoni aleeta ddoboozi lye
ono omukazi akutte ssente okuva ku 10 ekisookera ddala ne zidda ku 0 kyantuukako ku mega fest ogijjukira bulungi Museveni agamba mbisazizzaamu ng'essente zonna zotaddemu tebagenda zikuddiza nodda ku 0 so n'omukyala yakutte ssente n'azijja eri n'azireeta byonna ne bisiraana kiba kitegeeza ayinza okugenda ne mulooni ayinza okwewola kati Kamili tasobola kwewola okitegeera kati ensonga nkisasidde nnyo omukyala hane Kamiliyoni nga ye experience eyo n'agimanyi ye abiyiseemu just bigambo biyinza omutiisa naye mbwa ekivulu kwenkuba etonye si gwe gusose waliwo yali Blue Africa by then yali akeze kunafunako embeera bwetyo ne bakisazaamu ate n'agenda n'ayimba ekivulu n'agenda n'ayimba ku kivulu oba kya GNL yali ku katikati nga yo baali ku Blue Africa awo kuwotera opposite Serena awalungawo ekifo bali bategeka Kamili asobola okusukira mu makina ateekawo embeera stage n'agisuula naye kusinziira ku professionalism yabadde mu kifo ekyo so subira nti Steve Gina asobola okuva eri n'ateeka sawundi ye ey'essente nnyingi ogizanyireko obubadi tekisoboka eyo teyabadde stand ekyabadde just mbeera yansi wetu kyazewo ekityo yeah. Gravity twakola ku social media ne Gravity nga mwetwalira Gravity mwana omanyi ayinza okuba nga alina ssente kati omanyi omuntu oba ne ssente bintu bingi nnyo byolowooza nti nno osobola okukola weerabira bakyaliibo ovuma olengeza abantu zizi muntu nga alina atandise okufuna ku kasente kakawera but ssente mugenyi leero Gravity yazina enkya zinza ajja okuba nazo Gravity ayina ssente Gravity ayina ssente sebo Gravity tomuyita nti omuyimbi I think y'omu ku balapa abasinga ssente assets zayina nga ye azimba ennyumba eri ku beach ayina ssente Gravity just kati embeera ne ssente n'okuba nti yava mu ghetto embeera mulimu abantu abava mu ghetto embeera ne zigana obbavaamu kati ye Gravity kati okunvuma ku Gravity ku Facebook nganze era na mu comments ne mugamba seewuunya ng'olina erinnya ng'olina ssente kiba kizibu nnyo okweka obuziina abo kati va kufa ababikuliddemu kubanga nze ne Gravity I think tufaanagana history lwakubanga ye muyimbi ate nze siri muyimbi naye nze seewuunyiza Gravity okunvuma ekigambo ekyo because kyasinga n'okwagala mu bulamu bwe I think ekyo kyanvumye ekireka kyakererako kyaddaka awo kulankyawo kyaddaka awo wekimutikkira kyova nti kibeera nakyo mukamwa so seewuunya ng'akinvumye lwaki wavudde n'omuyita omulogo ye wakakasa otya nti mulogo kubanga yagamba kyo tejja kubaayo neetuuka ekiseera neetabaayo mugamba Gravity oli mulogo kubanga n'olulimi nalwo lulogo omuntu ayinza okuba nga tagenda mu ddogo naye ng'alina olulimi olubi okitegeera ninga nti Gravity mulogo ko yena ngamba olinganga kino nengamba okay seewuunya because kyonvumye kyekyakuleeta naye mu nsi ate kyonvumye kyosinga okwagala ng'omusajja kikirabo Katonda kyeyawa abasajja kisinga okwagala so oba okinvumye era seewuunya kyekyandeeta mu nsi nga nze so nze nsobola okutegeera naye ate nzizayo ku kiri mugamba Gravity mubaamu ebigambo bimwe talina keramu kyakwogera nadda nga Katonda akuwadde ekintu ekiyitibwa erinnya yagenze nagamba nti peji bagihakinga teri muntu asobola kuhakinga peji ya Gravity teri muntu asobola gihakinga Gravity mumanyi kati wabaga Gravity si yakikoze nga si yapostinze ekyo akwate Bayibuli jakkiririzaamu agambe nze Jacobo oba nze Gravity sinakuvumako muntu yenna nga nkozesa peji yange ng'akutte ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli asingeyo ekintu kyasinga okwagala ng'akikutte agambe nsingayo obugagga bwange oba talenti yange oba nsingayo Katonda okunsiraanya bw'aba nsinze yakikoze Katonda nsiraanye ng'akutte Bayibuli ate nza jjo gimuwa Bayibuli gye nzikiririzaamu gye mmanyi entuufu kwanze manyi Bayibuli entuufu wakyogera ku kamera nangamba nze Gravity sinze yawe mudde sinze abadde avuma abantu Katonda nzijeko byonna bye nnina nja kukkiriza si yakikoze kyogamba ekyakyogera amaze postinga nti Katonda asasula ng'amookinga Kamiliyoni naawe okuvuma yakyogera nga amaze okupostinga ebyo nagamba peji yange bagihakinze naye nze manyi Gravity tebana kuhakingako peji ye oye Gravity era seewuunya ayineko ku mutima bwakyo maani kati kankubuli mulimu abantu abakola ebintu buli muntu alina engeri omuntu yali amukozeko ekintu nange n'omuntu yali gwe nali nkozeko ekintu nagamba Jacob oyo wambwa ne Gravity alina
ensonga akyakola ebintu Chameleone byamukola n'abyogerako ne Chameleone alina abantu abamukola ebintu ne bamufula kikyali so buli muntu alina ekko ly'omuntu mu ye okitegeera kati ekikusanga nga gwali waawo gwetika obulumi obwo bw'abantu bonna abali bamunyiizizaako so kubanga seewuunya gravity commenting ekyo era seewuunya kugamba Chameleone ndi wampisa mbi kubanga manyi Chameleone byasobola okukola ne byatasobola kukola yeah. Kati omugamba ki gravity byavuddeyo n'ayogera Mukama akola kyabadde kisaanira ng'alagira ddala munne omutima oguyinza mugamba ki? Nze mmanyi ekibi tekitereeza kibi ekirungi kyekitereeza ekirungi nze siyinza okugamba gravity nti Uganda eno yensi erina moto ekyasinza okubeera ey'obulabe mu bulamu bw'ensi for God and my country olwa Katonda n'ensi yange ekigambo eyo moto eyo si yakuzanya nti Katonda akuyimusiza gravity olwaleero is the same God agenda kuyimusa omwana omulala emyaka 2 oba emyaka 3 ejijja maaso Katonda eyakkakkanya Red Banton is the same God asobola okukakkanya gravity ate n'ekirala Red Banton yali wattabu gwe temwamulabako ffe twamulabako Red Banton saganya omwogerako kubanga mwani alina embeera gya passinga naye big up on yourself Red Banton because awatali Red Banton gravity teyandibaddewo awatali Red Banton ne Chameleone teyandibaddewo awatali Red Banton bayimbi banyinya batandibaddewo mu kuyimba kwe ya inspiring abantu banyinja okujoininga the industry nze obubaka bwange bwensindika gravity buli mu ku nsi kuno ofunangako omuntu ng'olina omuntu ng'oswalira omuntu bwe watoswalira muntu ensi negenda kukulema ate n'ensi n'onookera ku makya n'ofuna ssente zenkanawa twali tulabyeko abagagga balina ssente ne badda ku zero ng'ebikolwa byabwe nga balina ssente nga bibyabaleeta okudda ku zero so gravity mugamba ssente mugenyi ate ne talent mugenyi leero gw'olina akatambaala ekyo ajja kubayo omuntu omulala akayina nze gw'ovumya ekigambo ekinene olunaku lwaleero ninako ekintu kimu oba bibiri benani nkozeko mu bulamu obwo ng'okutuuka awo wooli so ssente tezikwerabizanga n'erinnya tezikwerabizanga abantu ababaddewo awo ng'okaaba mu bulungi ne mu bubi kubanga essente zijja ne zigenda naye abantu abakwagala eddala babirawo ku kiddo naga nti gravity tujja kuggwa katubeere naawe kati abantu abo bwokera ku makyatu n'omulengeza ng'omwana omuto nga mutabani wo even if olina ssente kiba tekikola makulu nange yannengeza kubanga musinga obukulu ate n'experience njimusinga ate n'ekirala namusoka okubeera n'erinnya by the way okitegeera kati ebintu byonna embikombayindinga musinga obukulu namusinga okuzannya omuzannyo gwalimu yansinga ayinza okuba nga nsinga ssente n'erinnya okitegeera but byonna bifeedinga ekintu kitafeedinga gwe sikolimye nyamba bantu bangi nnyo bahipop abagenda okujja gye bujja mu maaso nti talent gy'olina mugenyi akyalewuwo erinnya ly'olina mugenyi likyalewuwo essente z'olina mugenyi zikyalewuwo nanyini Green Bank yaliko omugagga nga tasubira na kukwavuwala n'esaawa zino oddamu n'omulaba ne famire n'ogiraba kyadda ku zero ebikola by'abantu abali famous bye bakola bebibayigganya nga tebalina mannya yavuddeyo naposinga nagamba nti abayimbi tebamuyambye bayambye agoinga through a lot talina nakyakulya ne video yamulemeredde okukola ki okujjayo ensonga eno gyogerako nemmotoka ye yamulemeredde omanyi nisenure nga ye alina okutegeera nti abayimbi si bantu ekigambo okuyimba era wenda abantu omuyimbi nti ayimba nze bamanyi asinza mu muntu ogwo gwebayita sitaani kubanga sitaani yali muyimbi yemuyimbi akyasinza okubeera famous mu nsi yonna yali muyimbi mulungi nnyo sitaani ng'ayimba ne Katonda n'awulira nga kati sitaani yafuna ettutumu eyo n'abeera n'amalala mangi n'alowooza nti nasinga ne Katonda so abayimbi balina element eyo nti wabeera katuuti awo n'ayimba n'afuna oluyimba nabala okuba ku TV yonna abamanyi nti nakimazi yasinga okutegeera yasinga obwakabi yasinga ssente yasinga emmotoka nina atalira bintu one time one day bijja kufadinga off kati niseno alina okutegeera nti abayimbi tebayamba twalabye wano abantu nga bafudde ku Freedom City basukka mu 10 gwalabyeko omuyimbi agenda n'anoonyereza abantu abo famire zaabwe ziri zitya basirise
Chameleon get yagudde bagambe sore Chameleon biki ninga tulina abantu abafa abajja okuwagira abayimbi bonna abayimba teriyo muyimbi yagendako mu family zaabwe zaba abantu ninga abantu baliko ku TV nga bakaaba nga balajana okitegeera bafira abaana baabwe bafira family zaabwe wanoga ntu kankubagizeeyo ngendeko ko kubona abayimba ku Freedom City yagenda wadde n'omu kikiraga nti n'omuyimbi we Uganda wambwa anyonyota bunyonyonsi alinga government yeriko munasonyo kyogera anyonyota bunyonyonsi omuyimbi we Uganda kati ni senure alina okukitegera nti abayimbi tebasiima abayimbi tebajjukira nga yo atajjukira kubanga naye muyimbi abayimbi wotegera nti ni senure katikira ku makya omugambe nina show yange wadde mukavalinga omugambe badde nsa kujja okunyimbira kajja kugaba $5,000,000 nkubulira abayimbi ba Uganda tebajjukira bali selfish nobanga wamukera ku makya n'afukamira ku mavivigo n'akuwa seed naga nyamba onkubire n'olukubo oluyimba ne lufuka hit enkera kuvuma enkera akera ku makya n'akulengeza wati abayimbi ba Uganda bambwa nkubulira kinze through experience gye mbaddemu abayimbi ba Uganda bambwa agamba abakubira amasimu teri n'omu ayagala mukwata kikyali kituuza nze mwadde example bagenda ku Freedom City awo abantu basasula mutwalo abantu ne bafa gwenjaga mpeya abayimbi 10 mu Uganda abayimba ku Freedom City abapostingako to rest in peace emiyo gya fide ku Freedom City bona basirika nze njaga mpeya muyimbi babiri abagenda ku family z'abantu abafira ku Freedom City ne bazikubagiza teri wadde nogu wadde yatola mutwalo ne omutwalo munene nnyo ku kalya y'omuyimbi wadde yatola ebiri naye emitwalo ebiri minene nnyo nise nalina okukitegera nga wali omuyimbi muli bambwa mwenna naye twebuuza yabeerako kosebo wano ku industry nga y'omu ku bawandiisi aboogerwako naye naaba ng'atuukamu eyo ni senure ye songwriter asasinza okubeera expensive oluyimba lwa senure lumu lugwa $4,000,000 kitundu oluyimba lumu lwa ni senure yawandikira Flona enyimba nga wasiarake enyimba nga oba 8 oba 7 ninga ekitini nnyo oluyimba lwa $2,300,000 okitegeera so ni senure nga ye nsubira tali bubi nganze okumulaba nsubira tali bubi oba alina byayisaawo nga ayisaawo oluyimba lwe ate kubanga ayisaawo oluyimba lwe kubanga ni senure tosobola kuŋŋa nti ovuga Benz kanjikuddiremu tosobola kuŋŋa nti ovuga Benz nobula ekyokulya Benz ogimanyi Benz service yayo yokka omusanga abayimbi banaakomadde okusiriwaza abannayuganda bwe bati Uganda wetu bweri yakusiriwaza busiriwaza Uganda wetu bweri yakuzanyira ku bantu ku mutwe Uganda wetu bweri ojja kujja n'okaabe bantu baganda banaye banzita bakuwa ekisanja ekirala ninga gofunamu ninga abakulonda tebafunamu Uganda abantu abamazima tebabaagala kati nze byenjoga tebabajja byagala because nkugamba alali Uganda yetaga abantu bazanyira ku mutwe balimba noga nti ono omuntu alimba ono omuntu atufaako kumbe tafaako yayisawo bibiye yakulyetinga family ye kuba bulungi yakulyetinga luyimba lukole gonoga bambi ninga yayita atuuke wali wayita n'atuuka eri aga kati nzizako kaki Uganda baagala just bintu biri abitegerekeka omuntu nga nisenera okuvaayo n'ayogera byayogedde n'apostinga bwati nga abamu abamutegeera balina facts muzirina kina kye kimwongerako nga ye afuna sympathy mu bulamu bw'ensi olina okubeera ne sympathy olizinga sympathy mu art industry watu kyalina makulu olina kubeera nga otambulira ku ka sympathy bambi ni senre gomanyi kati bubebe bumukwatiddwako ennaku bubebe bumuweza mu bayo mane sazo obumanyi yataddeyo n'ennamba y'essimu gobumanyi omanyi engeri gye yeetunzeemu oba abadde anoonya bakyala ku social media as long as ye afadde anoonya sympathy zagifunye agenda kuta oluyimba lwe bayita money is not water esente si mazzi esente si mazzi zimukaabya zatayina naye avuga Benz yetaga service owebbeeyi kati obanga avuga Benz nga n'ennyumba gy'asulamu nisenure eri worth $1.5 omwezi ng'abagambye nisenure big up on yourself nisenure ndowooza takisusiza kuba twamulayi mabegako ng'apostinze mu ŋŋenda kwetta n'afulumya oluyimba ku luno apostinze ebyo simanyi atunda mmotoka nisenure abadde ebbanga ddene mu industry ye Uganda buli kazanya akamanyi ate teri kintu kyakola nga talina kyazzaako
N'essennure golaba y'omu ku bantu abakyasinze okubeera abagezi mu bawandiisi b'ennyimba. Ayagala okuwandika oluyimba ng'alumanyi nipandikira gundi ono oluyimba lujja kukola weruti. Kati n'essennure olaba yeewandikidde money is not water. Kati saa twogera ku money is not water. Video yaga nti yamulemye okusasula okugijjayo. Mugenda gikuba amabati ab'oku TV naffe ku radio yakuba audio ye yafunemu. Oba mulowooza nti kimuza amabega ye agenda kufunamu. Ye yabaziza akantu because ye manager w'obulamu bwe. Ye promotinga ye manager we, ye DJ we, ye songwriter we, ye buli kimu kye. Okitegeera? Kati ye n'essennure. Kati n'essennure nze kyemusaba nti the greatest artist bonna abasinga obungi tebatambuliddeeko mu bubadi. The greatest artist abasinga obungi. Ate okubeera artist w'enkizo ofubanga nnyo okwana penny ekweyimirira than bustantis. Kyova olaba bayimbi bangi nnyo benkwatibwako ennaku nga misiku waabwe mutono. Misiku waabwe teyeeyogerera naye nga stands ezimwogerera. Bamukwata ne muka omusajja, bamukwata yagadde gundi, bamukwata leero asuze wa gundi, bamukwata byebyo. Music nga tayogera naye ng'erinnya lyogera. Naye ng'ate omuyimbi alina kulya ku music we. So n'essennure nze musaba afune management eso omuteeka mu ssente ate akendeeza amalala. N'amalala mangi. Baide sina malala. Alina principles nyingi. Kubanga principles ffe tuziyitamu malala. Principles za n'essennure tosobola zisobola. Principles za buli muyimbi alina principles naye principles za n'essennure Juliana, Lema Namakula simanyi mulimu abantu balina principles ezitategerekeka. Omuntu gwezitamu amalala kati azikendeeze principles ze. Abasinga bagamba ng'ogyeko ebya principles nti n'essennure natural alina empisa embi. Nga gwakozeeko naye amumanyi ensonga eyo eri eti ekituufu azirina tazirina. Omanyi buli muntu alina principles ze. Nange waliwo omuntu agamba nti nina empisa embi naye nga nina principles zange nganze. Principles z'omuntu kyekiva omuyita nti w'amalala. Nze nakyali wamba muta Crystal Panda. Crystal Panda bagamba nti w'amalala naye nze simulanko na malala nganze. Maybe kubalala. Omanyi mu nsi eno mulimu abantu be batya okukolerako amalala. Ne mbamu abantu batafaayo okukolera ku malala. Kati oyinza okusanga nga n'essennure watuuka ewange andaga kifaananyi kirala ate waba abantu abalala kubanga nze mmanyi n'essennure from day one. Kati asobola kundeetako malala ge na principles ze. Kyova nze ku Facebook wenkulaga chat yange n'enso tuba tuyomba. Tuba twevuma buli kaseera mugago ssebo kendeza amalala go. Oyinza okuza nkulimba kankugira eno mu voice note namusineka mugamba n'essennure ekikuleetera olugeze olina amalala mangi kendeza amalala go zita okuba amalala go. Era amalala ga n'essennure gamuleetedde okubeera bw'atyo. Nisiga nti simuyimbi nze nsuubira nti no abantu tebasobola mutegeera butegeezi. N'essennure alina amalala ge nga ye twakayana ki tulina ekintu kye twali tukayanira wano yajja nga complaininga ne mugamba omuyimbi go promote obira tuba tuyomba ne n'essennure nga mugamba n'essennure nga mugamba n'essennure ebintu bijjemu entondo okitegeera nti mubamu ebintu ebimu nga omuntu olina mubeera real gyali. Kati nze ndi real gyali n'essennure kati mulimu abantu batasobola mugamba kituufu ninze mugamba n'essennure oli wambwa tereeza ebintu byo jjamu entondo ebintu ekintu kiriwo ekiti n'akayana nze njagala wekiti nagamba nedda ssebo kirina okuba wekiti wakitwala ng'akitwala wagaana ng'akireka azilonga nze mugambe ekyenjagala omugamba. Kati amalala ge gajja nga tasobola kuwuliriza, amalala ge gajja nga tomutegeera, amalala ge gajja nga tomanyi principles ze. Nze manyi principles za n'essennure yeematira yeemanyi yeerabawo amanyi wakabi amanyi mugezi byonna nina bimanyi ku n'essennure. Kati nze wajja nembeera mbanga fala naye mugamba gwe kyali golina amalala oli wambwa ye waddembo kitwala waddembo kireka naye nga nze mba mugambye. Bajjo nga tumaliriza Bajjo oyinza mugamba ki? Bajjo nga afuuse Bajjo sente zezimbonyabonya sente ayina nyingi. Sente ayina nyingi by the way nkubulira ebyaddala bw'ogenda ofuna lease y'ekifo ekiri mu Makindye
kati lizi Makindye ogifunamu ekifo kyayo ayina ettaka lya fulizi nga Makindye sente nyingi kati sente zimusumbuwa kati sente wezimusumbuwa nga ye ebiddako tabikalculatinga alinga nga gravity baida abantu bana businga obungi kasita abane sente takalculatinga biki biddako naye bajera abaddekawo nga talina adde n'ekikumi nga mwavu muzibu nga n'omuteekaawo teri mukazi asobola kukeramu kyamukkiriza kumwagala naye kati sente afuna n'abakazi batasobola abatajala mu siteeke ye yomba nnyo n'avuma abayimbi n'abale mutuufu mu ngeri ye oba emu endala reason being n'abantu bagamba nabo bali selfish Joey sijja kulimba essaawa zino abayimbi be Uganda bambua kikkirize kitwale nze n'abakyali bange bemanyi nti bakyali bange naye abayimbi be Uganda bonna balina omutima ogwo gumu bali selfish tebajjukira waba bavuma abavumire ddala owagira bajjo vuma abayimbi yes prices na buli kimu waddembe ye ndowooza ye nze kyesaagala tidde bajjo sisobola kutya bajjo ate bajjo nga mutyako ki oyo bajjo ng'avuma nze nga ndi wa tabbu naye akimanyi waki wannema okuvuma simusanga mu kapiira ne mukuba endobo n'agenda mu ddwaliro nsamba naye buli lwakubiri omupiira bajjo kyeyayogedde yakyogeza busiru bati ge mazima osegeera yakyogeze nga takisabise ninga ge mazima bapromota bangi bazze ku zero because of bayimbi omuyimbi ajja n'agamba aga miliyoni 25 215 10 naye ng'ofunye abantu 2,000 osegeera n'ogenda mu looni lw'abayimbi kyekiringa nti abayimbi bambwa abayimbi bali selfish waba bavuma abavume waddembe bavuma Waikibenda yasoma ate we musanga nga akola ebintu by'omuntu ataasomako mbadde neewuunya Waikibenda y'emu ku bantu bemmanya abali talented ate bayiri intellectual mu ndowooza ne mukola ebintu by'enjawulo kati we musanga ayisiganya ebigambo ne bajjo mbadde neebuuza Waikibenda we yagenda abwera okusoma waki yayinoona obudde bwe okitegeera nti Waikibenda nga ye y'omu ku bayimbi bensuubira nti bali multiple talented mu Uganda we musanga nga apostinze ekintu ekyekisiru nsooka nembuuzaamu Waikibenda yavudde ku kimanyi muntu naye avaako anyiiga awulira obusungu but yandisose n'adda ku bigere bye n'abuuza waki bajjo yakoze kino kivudde ku kibajjo okukola kino mu kamwaka oba nga yamutaddemu mwanukudde ntya kubanga omuntu okumwanukula ng'oli muyivu osobola omuzaala wa mu statement 2 n'omuzaala wa abantu abagezi ne bategeera nti yamuzaala ye naye mu ngeri ey'ekikugu kati okola ebyabajjo byakola oba ofuuse ogenda okuzanyira embizi weezannyira okitegeera toba nanjawulo na mbizi okitegeera kati Waikibenda mu kusoma kwe n'okuyigirizibwa kwe yandibadde ate yewala nnyo bajjo n'okuzanya omuzannyo oba omuze gw'embizi gwezannya okitegeera n'amwewalira ddala because Waikibenda si ye muntu abadde nnyo mu ntalo nti because bajjo ayinza okuba ng'ayogera naye ng'ayogerera bapromota bangi bajjo ayinza okuba ng'ayogera naye ng'ayogerera abategesi b'ebivvulu both ku TV ne ku radio ekino kisobola okuba nga kyonna kali ya Waikibenda ate kali ya Waikibenda naye akimanyi era ategeseko ekivvulu nga yajja sente mu nsawo ze n'amanyi obuzibu obukirimu so nze musaba abe ne kiriya erinnya lali kiriyalinge alijje mu buzannyo buno bw'ekisirusiru teyeetaaga kuvuma bajjo okubeera relevant yeetaaga music kubanga mulungi mu kuyimba